Kadaama TV tubaleetera bakadaama ab'enjawulo kuba balina ebizimbu bya njawulo. Tulina Kadaama wano gwe tugenda okubeera nga waliwo olutalo lwabaddewo wakati wa Kadaama ne Boosiwe nga lwavudde ku mmere. Kadaama ono agamba tebamuwa mmere, talya mmere n'akatini ke babeera bamuwadde kabeera nga kabebi ate ng'ebintu ebyokulya bibeerawo. So wabaddewo olutalo lw'amaanyi nnyo olwabaddewo wakati wa Kadaama ono ne famire ey'Abawarabu ng'ayagala embeera ekyusibwemu. Yagamba tajja kunyigibwa mu ttooke era y'ensonga eyo tubaganye nti omuntu gwe baleetera nga Kadaama muto tasobola kubeera ng'ateekawo olutalo nga luno lwe tugenda ngenda bateerako audio owulire lwabadde lutalo lw'amaanyi. Omuntu obeera toli mukulu ekimala okubeera ng'osobola okulizoninga abantu bano. So Kadaama ono bw'aba yeerwanyeeko n'ayogera ku ky'emmere nkulayirira bajja kukyusa mbagamba ono bwe tunaamumma emmere ajja kukola ki? Ajja kugulawo olutalo olulala olusiŋŋano lwa korona. So buli bwe mubeera nga mukola ekintu laga boosi wo nti ekintu ky'oyogerako okimanyi ate era kiri ne mu contract ate nga buvunaanyizibwa bwe kubeera ng'akikutuusaako. Kankwe okusooka olutalo olwabaddewo then Kadaama naye ajja kubeera ng'ate atunnyonnyola kyavudde ku ki era lwakiriwo ekityo. Since I completed my contract, the police has come. Since I completed my contract, police come for what? When another servant come, you go. Another servant when your mother turned me like an animal. He asked the office. Yeah. Another servant when your mother turned me like an animal. She doesn't want me to eat. She doesn't want to do me everything. Why? I've already. You say everything you want. Everything you want. Sit down. Everything you want. Sit down. Every day you bring here food. This lady doesn't want me to touch that food. This one. If you want me to speak at the whole village here, I can't speak. Shut your mouth. Is it a problem? No. Hey. خذي يلا روحي. خلاص خذي. Facility there for 2 years. And now I want to go. You said that wow. No. I did everything. That's why I'm not going to go with you and facility there. Mara wiki na wanasirita mbele ngoli uko ngamba tuno mama wambe apa buli kibu bichibyamba bichikwe mukazi kwe byomba bichibyomba hali kwa tibla wale sahi adam don't what do you give me ana abu kimne ngari ta'aruf what you talking for the food you dirty food you bring here the food we bring food sometimes you make it different. You know why I don't want your food because of your mother. You call it shaka, you call it sharamota, you call it whatever you want. Basically for 2 years. For 2 years. Munyongera mwe myezi mbuno ne contract yange tena gwango. Ate so mubi bachi munyongera mwe myezi. Ngandi mubi. Batu mwenga
muli babi kale bannange mwandibadde musiima mukazi gwe ayagala n'okundinsa amazzi nesitakukuba hey it is okay mugenda funa Kadaama omulala nebaza Katonda nti mazeko contract yange ngimazeeko nange sikwagala even I don't like you contract yange badde nga tennaggwako ng'ogamba I will say to your daughter what happened to your daughter you're not good mama you're not good you're not good but I thank God I've completed my contract but you'll get another Kadaama you will see with Florence and you will see Florence yali mulungi it is time to go back to my country I can't wait another Kadaama Mukama yebaziba Mr. Kadaama yebaleko ssebo obulamu bugamba butya tweyanziza nnyo tweyanzege munnange okutuweereza mannaye Mukama akuwe nnyo omukisa olw'okutulwanirira olw'okutufaako olw'okutubeererawo byonna by'otukolera bannange Mukama yakuleeta mu bulamu bwaffe nga kirabo Mr. Kadaama nkwatiddeko kagundi ka odiyo ako wano ku layini yo nga njagala nkulage nti bano abantu nkimanyi obiwulira bulijjo naye bano abantu njagala n'omuntu ali eyo akola obwa Kadaama ategeere nti omuwalabu batono nnyo abayinza okusiima kino ekintu saakisuubira nze nti kisobola okuntuukako ndi muntu atayagala kuyomba kyekisooka ndi muntu awa ekitiibwa ffe waffe twakula e Buganda njogera ku Uganda nga tumanyi nti omuntu bw'aba mukulu aba mukulu naye bano abantu ekyamazima kye mbalabyemu ne bw'omuwa ekitiibwa oba omala biseera ndi mukazi mulokole nina eŋŋombe egamba nti eno ebikolwa bye tuyita eby'omwoyo kirabika mu buwalabu tebikolayo ate wakolayo bikolwa bya mubiri kuba bw'oleeta ebikolwa eby'omubiri nze ate ndaba nga bano abantu lwe batereera naye bw'ogamba nti koleeta ebikolwa eby'omwoyo obugonvu empisa biki tebabitegeera naye tabuka bannange otabuka ogenda kulaba ng'ate alinga akutegeera naye munnange embeera eyezze lwakubanga nti bano abantu namalako contract yange ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda ne mmalako contract yange kaakati bali mu kumbala mbunze luli basooka ne baŋŋamba mbongeremu emyezi 2 mutima ne ŋŋamba it is fine ka emyezi 2 nagyo it is fine kuba nange ng'omuntu nali nkyagala nga korona yenna tannaba kubeerawo ng'ekyemyezi 2 nkyagala okyongeramu nja kwongeramu emyezi 2 ngende lumu ewaka nga nina kyenjagala mu myezi gino 2 naye bino ebya korona we byajja kati bintu byakwefaako ofulumya otya kubanga tetumanyi ekya korona kigenda kukomawa yensonga lwaki tukola ki twefaako kuba tetumanyi korona wagenda kuggwa tetumanyi binaatambula bitya tetumanyi kati kyova olaba n'ebyemyezi 2 obivaako n'ogamba bwenfuna gaapu efuluma ngende ewaka okitegeera ffe abamu tuli bafumbo twalekayo abaami twagala kuddayo ate n'amaka gaffe tugalwanirire bannange kakati munaye Mr. Kadaama siikuriisa eyo abantu bano mbagamba kuva contract yange lwe yaggwako bwe baali bampa omusaala ogusembayo kama wange ne mubuuza ne mugamba ngenda ddi contract yange eweddeko naŋŋamba no obuzaako emyezi 2 saakaayana naye n'ensirika kaakati ono maama waabwe nze ndabirira mukadde atalina mpisa yadde n'akamu n'ak'eddagala nze wano awantu wenkola nze n'abantu banzigirako llo omanyi bano abantu balina olugambo ffenna tukimanyi balina olugambo kati olabira mu banneyimba nze Mr. Kadaama ntambuza omukadde nfulumya omukadde ne tuzunga ebweru mufulumya ku makya ne tutuula ebweru ne muzuŋŋana nenziramu ne mufulumya olw'eggulo ne tutuula ebweru ne muzuŋŋana ne muzunga naye muyinza okuba nga mugenda kukyama awantu omuntu waawo n'akulaga nti akusenda temujja oba kitegeera waliwo embeera we tuzungira mu winta kati bw'okuba akadde bw'oti omuntu abalengerera mu kadirisa
kati jjukira ye mukadde aba atudde mu kagaali naye nze mba nkola ki nze mba ndaba omuntu n'alyoka abasenda nga avaayo mi kati agenda okujja nga mmwe mwesoolusezza ku miryango gy'abantu ng'akulaga nti mugende kati nga oba kitegeera olumu n'asirika najja buzzi kati jjukira nze mba ndaba olubatunuulira bw'ati n'akukolera sayini nti tayagala n'akyuka n'addayo mukadde n'akanya kobaakadde lemera kadde n'owulira obusungu nga bukuluma kati nze ebyo byonna mbiraba naye ye takola ki tabiraba wakiwulira ye tabiraba kati ate nze nina obuzibu nze si buli kimu nti kyendabye nkyogera si buli kimu nti kyankoze nti nkyogera nze mbadde wano kati era olutalo owulira ka odiyaako omukazi omuwala ali mugamba ngamba ntya nti sirya mmere nze wano sifumba Mr. Kadaama sifumba baŋŋaana okufumba batya mbu mukadde simanya omukka gumuyisa bubi simanya bikoze bitya simanya biri bitya nembeera nga sifumba omuwala oyo ajja buli lwakubiri n'olwokuna n'olwokutaano n'olwessande naye mwezi ennaku ayinza okugjakokko n'emmere ge mazima saagala muwaayirize era ye bw'aba ayogera nti ŋŋamba ntya nti sirya mutuufu kubanga emmere akola ki agireeta wadde buba bwe buti nga bwa bebbi naye abuleeta kaakati omuwala oyo bw'aleeta emmere amalawo ssaawa ntono ssaawa nga 3-2 ng'agenda tasiibawo ajja ku makya bajja wano 12 baba batuuse ssaawa 2-3 baba bagenze kaakati gwe nga mukadde alyoka gamba tojja kugirya ayina mukwano gwe gwakubira essimu najja wano naanona emmere n'agituwaala oluusi oyinza n'okwetooloola maama ogenda okuddayo mu fridge nga tomanyi yagigabya atya oba okiwulira wano waliwo mutabani we bw'atakugamba nti mmere ya mutabani wange togikwatako oba okiwulira mmere ya mwana wange togikwatako ayita oli omukazi kati nze Mr. Kadaama ez'embeera zaatuuka ne zintama ne kooliddeko n'akakulangira ffe waffe okulangira omuntu ekyokulya muzizo omutuufu omuntu oba omukoze bubi n'olangira omuntu emmere gy'agenda okumala okulya amale wadde eba ekoze omugaso mubiri gwe muzizo ewaffe bitunyiga bituluma muzizo olangira otya omuntu emmere gyo ne luli omuntu ali mu maka gaakulabirira mpulira nga binnuma kati lwakuwadde kamere n'akusenera obujiiko obwo ejjiiko tessupuuni mu Mr. Kadaama byenjogera nze ndi mukazi mulokole sirimba n'akusenera obujiiko obwo n'abukuteera ku ssowaani n'akugamba genda oli nga ate akuteereddeko ebigambo biyitirivu onzo abaana omuwala lwabaddewo lwendya ku mmere era omuwala nkimugambye ne mugamba nnyabo lw'obadde wano nze saagala kuyomba kyekizibu kye nnina n'okuyomba ebigambo bimbula saagala kuyomba lwabaddewo omuwala yafumba ngaano olwokutaano nze ng'olwokutaano ndya emmere nga nkimanyi ndya mmere nja kuddamu okulya emmere lwakutaano nze nga ndya emmere n'empulira ng'eyagala nakudda kubanga olwokutaano yafumbanga ng'olwo tebamutwala yafumbanga nkwongere nti ye kubanga lwaki bwe yandegerangawo emmere nti eno emmere ojja girya enkya paka ku Sande lwanadda maama aba tannabulirayo ng'omukadde yakubye essimu yakubidde dda muli mukwano gwe jangu ono n'emmere kati gwe munnange ng'onoogaanirawa bye bannange nga byanaakuvuma byokka kati ng'okufuna emirembe ng'oleka omukazi n'atwala emmere kati nze nalyanga olwokutaano nendya nempulira ng'emmere eyagala nakudda kubanga omuwala ebyokulya tabiyinaako buzibu naye nnyina oba okiwulira kati ye bw'ayogera nti ndya aba mutuufu era ye bw'ayogera nti emmere gyendeeta eragawa aba mutuufu kuba tabimanyi nze natuuka n'obbasabako wano ku kamera nze mwennyini ne neesabira kamera ne ŋŋamba mutabani we nti mumpe kamera muteeke kamera mu nnyumba yammwe mulabe nnyammwe byankola abeera wano ayagala kunkuba omukazi ayina empaka omugamba tubeerawo babiri ebiseera ebisinga kati bwe naweza omwaka ne babeera nga buli lwakutaano bamutwala n'akomawo ku Sande tubeera wanaabo babiri mutabani waasulako wano ennaku olw'emmande n'olwokuna zaasulawo naye ng'abaana bunaku bajja ne bamulaba buli lunaku tewasobola kuziba nga tebazze bajja ne bamulaba naddala abalenzi ye omuwala gyeze ennaku zeekugambye naye Mr. Kadaama nkugamba ebigambo bino kaakati nze omubi ku ssaawa y'olwaleero omuwala ngambye ndi mubi
ndi mubi kubanga mbagamba njagala kudda waka. Nze sisobola basayiningira bano abantu ku nnyaabwe ku mpisa gyampisaamu. Nze tebampa wano ngoye, nze engoye zange njogera bemikwera ababimanyi babimanyi benyumiza mbadde nga nnonde nze nga siitakaveera ninga masiikiini naye nga nnoonya kyakwambala. Nze first time empewo yanfuuwa najja omwezi gwa 9 twali mugwa eri simanya mu biki eri gye tugenda mu training ne batugamba Jordan tewali mpewo. Ne tulyoka tujja nga Jordan teri mpewo. Tugenda okutuuka Jordan ng'empewo eri Jordan esinga n'empewo eziri mu mawanga g'Abawarabu abalala bonna. Empewo yanfuuwa nga ngifulumamu nina omutwala. Bo beesabise bwe maama tolina ky'otadde ku mubiri otaddeko kajaketi kewa. Empewo yanfuuwa Mr. Kadaama, empewo ye yandeetera n'amagulu gano okuba nga gaalwala. Mpewo tebakuwadde yadde ekigatto, baakuwa kinniigiina. Bannange empewo yanfuuwa naye Katonda ono nga bw'ateerabira bantu be. Nze gw'olaba nennonda winta lyenetera okuggwaawo nennonda ekiveera ky'engoye za winta. Katonda ono mwebaza nenzija nga nkulubekesana n'ekiveera ky'engoye za winta. Mukama n'ansasulira awo. Tabbu n'eryoka ejjira mu ssama. Engoye zewaffe e Uganda bannange Mukama n'annyamba nendonda engoye za ssama ze wano tebangwe. Era nze mbatula n'obatunula bwe bandaba nga nkyusa engoye oba balina obwongo kuba tebambuuza nakumbuuza nti ezo engoye wazijjawo. Tebambuuza naye ezo engoye kolona abadde tannajja nze ng'engoye nzeerondera kasasiro mba mutwala sifulumya kasasiro nti ntwalayo nenjiwayo kasasiro naye oba omutwalo osanga eki nina paati gyensanga ng'ekiveera bakitereddeawo. Nze kyeneyitira namuŋŋonda nti namuŋŋonda abadde nga ndeetera n'ateekaawo era nga sika ngoye nga nkulula ngenda okutuuka wano nga mulimu engoye zensobola okwambala nemyambala ate era ennungi ngera bumanyi nti abantu beno basuula ngoye ennungi oba okiwulira. Naye ebyo byonna tebabiraba. Nze maama waabwe bo babeerawo bubeezi tebasobola kumala ssaawa nga tebayombye. Tekisoboka. Era ogenda okulaba kutte faya bayomba n'omukadde. Kati ne weebuuza nze gw'atazaala lwaki bamundekera? Takukkiriza kwebaka, takukkiriza kubeera ku ssimu, takukkiriza kunywa mazzi, takukkiriza kulya, tayagala kulaba ng'onaaba, tayagala kulaba nga bakusasula omusaala. Bannange ne bwe weetakulako obwetakuzi gwe mukyafu maama ng'oyiwa enviiri muli bakyafu abaddugavu simanya bikoze bitya gwe enviiri ezizo ze zikunkumuka. Nze enviiri ezange nazisiba ziri wamu. Nze abaana be tewali yali aŋŋambye nti Florence wano waddugala wali waddugala neva ate nga bakebera neva. Ne bye nasanga byaguba nabibakuutira ne binyirira. Nze tebanzizangako wano mulimu nti guguno gudde tekibangawo. Naye omukazi n'akweronderako, omukazi n'akuwandula amalusu ne mugenda yonna n'akuswaza ne mugenda n'akuvuma. Maama bwe muba muyina gye mukyadde bana nze sirya ne gye tukyadde nze nkubuulira kubanga enkyantuukako naawe olyoka akulangira gw'oli ennyo olwo babawaddeyo obukyayi gw'oli ennyo ne bintama. Era bwe tugenda yonna gye tukyamye obanga batukkiriza ne batugulira ne tuyingira sirya ate situula mu nnyumba ntuula bweru. Oba empewo efuuwa etya oba omusana gwaka gutya ntuula bweru. Yala tahali saagala abeera ku ggwe. Bwe baleeta obwokulya buno obuswiti buki n'otoolamu kamu maama oba tonnaba nakutoolamu jamukamu. Mr. Kadaama ndi muntu mukulu, ndi mukazi mukulu. Ndi mukazi mukulu naye ate naye mbadde muwa ekitiibwa kubanga myaka 84. Omuntu ayinza okumbuuza omukazi oyo abakadde beeno tebayina mpesa ate n'abaana be bakimanyi nti maama waabwe tayina mpesa. Kati nze balabye nga tubadde tupambanye kubanga tennange nali nzisibyeko emigugu ne mbagamba nkooye ne bakaaba n'amaziga ne baŋŋamba tukwegayiridde. Bw'olwala tayagala kulaba nga abaana be bakugulidde wano ku kintu nti oba kikino tayagala. Wano bwe nalwala amagulu namala biteeka ku ofiisi yange ne bakubira amasimu ne balyoka bangulya amakerenda. Omutabani yajja agakwese mu bikuubuzi nga mwagakwese n'alyoka ŋŋamba toyogera. Kati njogere biki? Nze nina emboozi n'omukadde situula naye nze ntuula
yantama buge mazima yantama yammalako emirembe kati bw'abeera ebweru mulema bw'abeera ebweru ng'atuula mu nnyumba bw'ayingira mu nnyumba ng'atuula ebweru kati ate ekyo omuwala takyagala era olutalo we luvidde awo ne mbagamba nze namalako kontrakiti yange ate bali mu kumbala mifuulo baŋŋamba n'okugamba nke Jordan we batali nnyonyi zitwala bantu baŋŋamba n'okugamba nina okulinda Kadaama omulala n'amala okutuuka bw'atalijja oba abantu we bataliddamu kuyingira mu mawanga nze nga ndi wano nkolerwa nno nnyabwe atalina mpisa Mr. Kadaama ekyo nedda nkiganye naye webale kutubeererawo munnange naye ffe be mulaba tuyita mu buzibu bannaye tuyita mu buzibu abantu bano mbako naye olunaku lw'omuwala ngambye ndi mubi kyokka abadde agenda first you are the best in the world how ndi best biki nga nvumye ngende ne bagamba nange mutwale ngera kuyitira poliisi bituuse n'okujja mu poliisi nze omuntu oyambalako kontrakiti yange aha You wait, let me speak. Your mother don't want you me under the fridge. Don't eat bed. Don't eat that. When you are around, I eat the food. That's why